music industry yawambibwa kubanga music industry yakola omusango gw'amaanyi okusitula abantu nga ffe ba artists balinga babanyooma ebiseera biri naye gye tukoma okula ne tulabira no kuba tusooka Bob Marley n'abalala bye baakolanga. Omukulu Bobi Wine avuddeyo munnange n'ayogerako ku nsonga ya music munnange eside eno ye agambye n'agamba nti nno music industry yawambibwa eside eno ava kutenderezaako ko ku Bob Marley eside kosa ate n'ayogerako kaawo munnange byengenda okubeera nga nkuyitiramuko maaso awo kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga video era ku side yemu ngenda kubeera nga nkulagako ko ku Lydia Jasmine abadde munnange ng'ali mu kuwa mwana muzibu nanga te Dax Vibes jjukira nti nno ne Bobi Wine wano abaddeko ko by the way mu rehearsal ezimu omanyi ali mu kwesetinga okubeera nga bagenda munnanga ate wali emitala w'amayanja by the way nja kubanga mbikutuusaako eside kakati nno omukulu Bobi Wine avuddeyo ko wali n'ayogerako ku munnange ku nsonga ya music agambye awo n'agamba nti nno nze munnange ensonga lwaki music we baamuwera era takyasobola munnanga ate kukola concert abyogeddeko kaawo byonna abikonyekonyeko ko awo mu maaso. Music industry yayibala obudde buno etambula egenda mu maaso ekkirira oba yawummula. Music industry yawambibwa abantu abatamanyi ate nga tebamanyi tebamanyi. Omanyi abagezi batugamba nti oyo amanyi ngera amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize. Oyo amanyi nenga tamanyi nti amanyi yabeera yeebase muzuukuze. Oyo atamanyi naye nga amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi bamuyigirize naye ate omuntu waba tamanyi ate nga tamanyi titamanyi kiba kyabulabe nnyo. Eyo nga nvuddeyo music industry yawambibwa kubanga music industry yakola omusango gw'amaanyi okusitula abantu nga ffe ba artists balinga babanyooma ebiseera biri naye gye tukoma okula ne tulabira no kuba tusooka Bob Marley n'abalala bye baakolanga ne bye baayimirirangako n'engeri gye baakozesa music waabwe okukyusa ensi. Bob Marley through music yayamba ensi nnyingi mu Africa nga mwe muli Zimbabwe okuva mu bufuzi obw'amatwale. Bob Marley waabwe yasobola okustopinga yali egenda okubeera civil war n'agatta aba warring factions ababiri e Jamaica. Music yalinga powerful nnyo era abo abatufuga bakimanyi nti music ali powerful. Jjukira ennyimba ze baayimbanga ezinnyimba za communicatinganga nnyo paka ku mirembe gino naye music we yasitulayo omuntu ayagala okukyusa embeera ne beeraliikirira ne baagala industry bagiwambe ate munnange era nga Walukaga bwe yagamba nti engeri gy'okuyimba bino bye bitabeeramu interview ndi avaayo bayagala okucreatinga basita baabwe bayagala okucreatingayo ekintu ekyabwe bajja mu industry baagala creating of star baabwe okuva ku baddala ba creating out reality eyaabwe okuva ku yaddala. Reality mu music is representation okot pibiteke tugamba ffe ba artist tulinga endabirwamu tuli awo ekiri mu society tulabira mu ffe guno omuma gwina kufulumya ebyo ebiri mu bantu gyempangalira ababampagira bajja mu bivulu byaffe tulinga yimba alinze kayimba akarelatinga ne ku kyeyitamu oba akakwata ku mbeera ye n'ebirala bifaanana bwe bityo. So music is social commentary naye bamuwamba kuba music yali akula nnyo abantu amaaso ne bamakinga sure music industry tebaddamu kuyimba bintu bikwata ku bantu. Tosobola kuyimba ku mbeera abantu gye bayitamu, olina kuyimba ku kimansulo, olina kuwemula, olina kugamba kuyimba ku bintu byebasa abantu. Ekyo kyekyennaku kyekyata music industry yaffe kubanga ekifuula art relevant okubeera nti art akwata ku bantu. Ensonga laki tugenda mu comedy ne bakulakinga gy'okunooseka baba bakutte ku navyo. So music industry yawambibwa kyanaku nnyo ate ne ba artists abangi kibenefitinzemu ne bawambibwa. Kakati artist okufuuka wakabi olina kakasa osobola okukakanya artist munno gwe bayita Kyagulanyi ekyennaku. Ne manyi ndi nyimbe bijja kutereera manyi nti si industry yokka ate oba n'amadiini baagawamba n'amasiizizo baagawamba
n'obukulembeze obwennono babuwamba buli kimu bakiwamba tulina just binunula bununuzi ate manyi music agenda kulenga paati nene nnyo ensonga lwaki music wange bamuweera wano e Uganda bakisobola nakola concert si kirala kyonna naye bamanyi music kyasobola okukola bamanyi obubaka engeri gye busobola okuyitawo kizibu omuntu okuwuliza speech ng'oyogera okumala eddakiika 3 biba byamubwedda naye omuntu asobola okuwuliza music okumala essaawa 2 ng'ate asasudde ate n'abikwata n'agenda agabimba nga biddiŋŋana obubaka n'abufuna ensonga lwaki music bamulwanyisa wano. Bw'atyo nno omukulu munnange ate Bobi Wine bw'agambye nti nno music yawambibwa munnange esayidi eyo naye asuubiza wali n'agamba nti no byonna temufaayo bijja kutereera esayidi kakati nno bw'atyo bw'abadde munnange ate agamba ku sayidi y'emu kankwongereyoko wali Lydia Jasmine abadde ali mu kuwa Dax Vibes munnange dope by the way ekivulu kye munnange kisemberedde ddala wabulayo ennaku mmeka ntono nnyo muganda wange. See, I'll be at my door, waiting for my baby. Yeah, money. Yay, how you doing, my people? It's the one and only, you know how I'm smiling. Dax Vibes, my G is live in concert this Friday, Uma Showgrounds for the first time. Banange concert, your first time where you're very special. To get Dax Vibes love, nzenja kubeerayo. To get Dax Vibes love. I will be there. Be there, please. For the first time to me supporting, it's not easy. Go and be there. I will be there. See you there. Uma Showgrounds, Dax Vibes, all white concert. Tewera bila all white. Bechkumba twesangeyo. See ya. Wow, bwekito munanga ate bwekitambudde esayidi eyo. Oh my god, muganda wange tosaanidde kubeera ng'ate osubwa update yonna kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulakinga video wali wonna. Ngenda kubeera nga nkomawo ko mu maaso awo n'ebirala.